Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Nyinza okugamba nti it has been a while nga tetuli fena naye ate njagala okubeera nga mbebaza abali mu bingi batugoberera era ne mubanga mutwesiga okubeera omakoto namba emu ogukutuusaako ate ekyo ekisinga tuli ku Beyond the Newsroom wetwogerera nno Omulangira Jjajja w'Obuisiraamu Nakibinge alumbiddwa ani amulumbye era bibadde bitya ebigambo nno bivudde wali bwe yali kumatikira Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 32 weddu ng'alamula Obuganda. Waliwo ebigambo bingi bye yayogera nga kwe kuyita baminisita b'omuntu omu nti ye Kaisaali. Nekireeterawo oboolyawo ebigambo byali bingi ate era nga nebyayogerwa ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nabyo byali bingi nnyo nnyini ddala. Byonna bikuleetedde ate obeere ng'obifuna butereevu nnyo nnyini ddala. Nze Deni akutuusaako ensonga masonga ku mukotu nga guno gwa Beyond the Newsroom. Hospital Mayiga Katikkiro avuddemuko omwasi kyokka ate n'abalumba Kyagulanyi buli lunaku olukya beeyongera ate Station Mayanja byewunyisa ebiri eno n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Nkusaba video eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinnomu ate era nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba obeere ng'osubscribinga ku mukotu guno okone mu kagambo subscribe ojjewo wali eri okone ne mukade okaje personalize okasema all of the notification ku mboozi zonna zetukuteerayo ate era mu ngeri yemu njagala okutegeeza nti tulina omukutu gwaffe omujja ogwadde ni exclusive agenda yo subscribing wansi mu comment section nkuteereddewo link ejjabe kutwala butereevu ku mukutu ogwo gwennyini. Kakati nno mbakuliisa omwezi ogw'omusanvu ate nembaniriza mu mwezi guno ogwokuna olunaku olwaleero amazaalibwa gono mwana muwala bamuyita Tina Christine. By the way kati abachi akolaawo ku is it 360 hotel. Yes. Tina njagala okubeera nga nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Happy birthday my mathemate sikyo oli my birth mathemate bwe biba anyway whatever it is but happy birthday to you my Tina nkwagaliza oboolyawo ekisinga. Kakati njagala nkuwe ebigambo bino obiwulirize ebivuddeko akanyamberege then nkuplayingire ne video eno sooka owulirize. Neba Minister ba munaffe Kaisaali ab'ebitiibwa mwenna bantu ba Katonda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasinaba bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad. Omulangira Nakibinge mu kubuuza ku bantu jjukira nti amatikkira gano agaakuzibwa wali eri ku lunaku lwali lwa Friday era ku kasozi ekibuli ebigambo bingi ebyali awo nga mwe mwali n'Omulangira Nakibinge okuwa omukisa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogera namusaba ayogere abo nno ababaka b'opposition abaliwo mwe yaboogerera bonna wabula n'abuuka Mathias Mpuuga Nsamba era Katikkiro Hospital Mayiga we yajjira n'ayanjula munywanyi we Mayiga Mpuuga. Kakati konsani abantu abamu evaawa okulumba Omulangira Nakibinge jjajja w'Obuisiraamu nti yayita baminisita ba musajja mukulu mbu Kaisaali baminisita ba Kaisaali ono nno omusajja zaalabikako
ng'ekibi akiyita kibi. Era bwe tuba tugamba nti abantu mu Buganda awo emmenga basiima Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency the Ghetto Gladiator, ekyamazima amatuufu kiri nti tosobola kubuusa maaso Omulangira Nakibinge, y'omu ku abo abali emmengo nga bastandinga bold and still ku nsonga gye baba bayimiriddeko nga bavumu ng'ate tebeenyeenyanyeenya nga ekyayogera abeera akitegeeza. Kakati olwaleero full figure jo ne munnewe Senkubuge bavuddeyo ne bamulumba. Wuliriza. Muzayi Senkubuge n'ogamba nti Kaisaali ebyo tuyogerera ku malwa ate tunywa malwa. Oli wa kitiibwa, tonywa malwa, oli mulangira mu Uganda, oli soba 100%, oli munaddiini. Ddiini etirika actually obusiraamu mu Uganda ye yandibadde abukulembera. Yes. Neera isolation y'Abaganda okwefe ng'Abaganda. Kakati amawanga amalala ne gatukuba okubanga ye yandibadde atukulembera okuteeka nti ekibuli sekiti namba eyekutudde. Muzayi Senkubuge nakyo kiteekeko. Kati njogedde bagenda kunyiiga. Nkikongerereko? Njogedde nga maze nakusaba. Twagala leadership ya Uganda, tukwana amawanga gonna amalala ga Uganda, tubatuulemu, twagala Republic of Uganda, ate tulyoke tuwambe East Africa. Independence wetwa. Mwami Senkubuge teri akuganyi kwagala banno taliyo. Naye Omulangira Nakibinge ye yayogedde kiki ye expressinze ekyo kyawulira. Naye ng'omuntu ng'Omulangira alumirirwa Obuganda. Bwe tusoma ku byawandiikibwa ekibuuzo kiri nti Kaisaali yaani? Ojjukira nti Kaisaali nga ne Yesu bwe baali bagenda omubatiza ne bajja abasoloozi b'omusolo ewa Yokaana awo omubatiza yabagamba ebya Kaisaali mubiwe Kaisaali wabula n'ebya Katonda bya Katonda. Nti omuntu atusoloozezzaamu ebbanga lino lyonna nga naye ekyamazima amatuufu ne bw'otunula ku bintu ebikolebwa nga tebirabika. Ye ng'Omulangira Nakibinge awajjawa essanyu eringi ennyo nnyini ddala ng'alaba abaana ba Buganda nga baggwera mu makomera, ng'alaba abaana ba Buganda bassebuufu bakalyango baani be bali mu makomera abavunda nga naye ensonga ebavunaana olw'okuba tebakkiriziganya na muntu omu kyalowooza oba kyakkiririzaamu. Era ng'omuntu oyo Ssekinnoomu nga yalowooza nti waali wewe watuufu walina okubeera, era ng'alaga nti gwe awo wooli era yalina moral authority n'ekugaana okuba ekyo ky'olina okuba. Era ng'omuntu oyo Ssekinnoomu yasalawo leero ojja kuyiga Lunyankole, leero ojja kuyiga Lunyarwanda, ate ne babikola ne bajja ne beewaana. Gw'olowooza bo basirifu nnyo. By the way, mulimu ebintu Ssaabasajja by'atagenda kujja kwogera naye nga bimuluma message ejja eyitire mu bantu bano. Era mu bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka yagamba ku olwo nti mwebale obuteetiiririra, mwebale okuyimirirawo eri Buganda, mwebale kubeera basajja. Statement ye yeetegeeza ki? Mulowooze ekyamazima amatuufu muleke kubikkirira ewali ensobi n'ewali obukyamu. Leko ekitiibwa ekikyamu kyogerweko ng'ekikyamu then n'ekituufu nakyate kibeere ekituufu. Kakati njagala kuwa video eno eya Omulangira Nakibinge ono wano ng'ayogera, owulirize byonna. Naye nga mbasaba abantu bano mbeetegereze nnyo. Waliwo bannaffe bannakigwanyizi abayimirira eno n'eno balya mu lulume ne mu luzise. Abantu abo mwe mubamanyi, nze sibamanyi, temukuba nnyo mu ngalo. Mubeegendereze buli wamu babeerawo. Bwe muba mulonda ekyo mukiteeke mu kugundi, oleme gamba bugambi nti nnonda wange naye kasita omulabamu kawebolingi awo omanya nti oyo tajja kukuggusa, kibanga alaba kyakola bibye. Naye twetaaga abakulembeze abanaasimba ensonga, abanaasimba omwoyo gwaffe ogutafa, era abatajja kutulyamu lwa Yuda. Emiggo abamu gy'abalidde gyafisewo ne bagikuba ettaka. Naye tugamba nti ekyo tekyetaagisa. Mukkiriziganye, asinze asinge,
gwe bawangudde bamuwangule naye mubaamu ebintu no mu nsi temubaamu kipya golaba ekipya nze nange nali simanyi nti abantu nga bakubya akalulu emisana kakusimba mu mugongo ate omuntu basobola okulangirira omulala nga mwenna mwabaddewo ekyo nalabye kipya naye niŋŋamba ate ekyo kisoboka kitya oba abantu musimbye mu mugongo layini ate neyeeveera oba neerinnya ekyo kiri mu byenneewunyisizza naye nga tusaba busabi nti bwe tuba tugenze mu kano ke tutalaba omuze ogwo guleme kudda tusobole okutambulira awamu asinge jjajja w'obuisiraamu Omulangira Nakibinge agamba nti ye yeewoonya okulaba nga akalulu akakubiddwa emisana tuku ng'omuntu bamubba nga kabadde ka layini kale ekyo nno kyewoonyesa kati buno obubaka bwawadde Kyagulanyi indirectly agamba bw'ati nti mutunuulire nnyo abantu be muwakadi abeesimbyewo muleme kubeera nga mwesibako abantu oba nga mulonda abantu ba aganaga alinnye n'ekigererero ne luli akirinnye eri nti abantu abafaanana bwe batyo si bansa era tetugwanidde yadde akamu n'akeddagala okubeera nga abantu bano tubeesigisa obukulembeze kaakati message eno gyasindika ng'agitusindikira eba eringa gye tuyita awakening alarm ekuzuukusa obwongo bwo okumanya ki kye kitegeeza jjukira nti ne mu byeyafaayo by'eggwanga bino Ssekabaka Muteesa ye yasooka okubeera omukulembeze w'eggwanga lino Buganda n'Obuganda n'okwogera ekigambo nti Buganda ekiva mu Buganda kwe kukuŋŋaanyiza awamu abantu ne bafuna obukulembeze obw'omuggundu okukolera awamu okwagalana n'okwagaliza bannaffe bye bitufuula okubeera Abaganda n'ebifuula Buganda okubeera ddala nti ye Buganda gwe nandaba era nga ongoberera kadde nga kano njagala okubeera nga nkugamba nti ebigambo by'Omulangira Nakibinge lwaki mbikomereza olwaleero yinza olowooza byayitako ne waliwo strong message giweetaaga okuba ng'ofuna kaakati njagala okujjukiza nti ebyo byonna bibeerawo naye bino olina obbimanya waliwo ebigambo bino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Omulangira Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu ng'avuddeyo n'amusaba ayanjule ababaka b'opposition teyayogera ku Mpuuga ne kiruma abantu bangi nnyo era ne boogera ebigambo bingi naye mu byonna nze nayizeemu ekintu kimu never pretend a snake will always be a snake your enemy will be always your enemy oli bw'aba takwagala mulage leka kubikkirirako so His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teyayanjudde Mpuuga n'abanga ataamulabye gwe nno ky'oyinza ogamba nti Bobi Wine n'akola bw'ati ne bw'ati gwe wabadde luddawo omwanjula sooka olabe akantu kano ojja kawulira gw'otaalabye ssebo Honorable Kyagulanyi ng'oyanjula abakulembeze b'ebyobufuzi ye muganda wo Mathias Mpuuga ali awo tewamulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula nabadde simulabye bulungi nabyobufuzi ebiri wano ebivuganya n'oluvannyuma Honorable Kasola atole salaamu ayanjule baminisita ba gavumenti so mu ddakiika nga bbiri ejja kuba ewedde please neyazanyo jjajja neyazege mukadde waffe Mbuga Supreme Mufti Mama Nabagereka Katikkiro wa Buganda Abalangira n'Abambejja baswaba mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mbuga mu bakulembeze ab'ebibiina mulimu muganda waffe Lord Mayor Elias Lukwago era nga bamu ku banne mulimu Honorable Semujunganda nkakasa waliwo n'abakulembeze abalala aba PFF mukama wange nange nazze ne gavumenti eya Uganda empya omwo nga mwe muli nakulira parliamentary front
Leader of Opposition, Right Honorable Joel Senyonyi Omuziranyonyi. Mwe muli nandibadde nsooka omumyuka wange mu kitundu kino ekya Buganda, Alhaj Muhammad Mwanga Kivumbi. Mukama wange nazze ne musajjawo Omunyolo David Lewis Rubongoya ngwe Ssaabawandiisi w'ekibiina kyaffe. Nazze ne muzzukulu wa Kayiira era mukulu wange Nyamuzi Fred Sentamu. Oyo nno His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Owulidde Mayiga bwe yamugambye nti nange mbadde simulabye bampeereza akapapula wano. Nti nange mbadde simulabye bampeereza akapapula wano. Naye nga ddala kituufu bamuweereza akapapula. Anyway, mu byonna Kyagulanyi teyayanjula Mpuuga. Oba yamulaba oba teyamulaba, naye ekikulu kiri nti teyamwanjula. Era ebimu ku bye yagaana okukola, omusajja ye yagamba nze pretense nange tuli tuti. Omu akwata eno n'omulala akwata eno. Pretendinga ye Robert Kyagulanyi Sentamu, the ghetto gladiator. Era nno ne twebaza Omulangira Nakibinge engeri gye yamuwamu omukisa ogwo. Mu bigambo bya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri, bene baffe Ssaabataka nnyinimu Land Road bibino nkusaba owulirize ku message eno olemebwako kyosubwa nti atedde nitabaddeewo. N'okwenyumiriza ennyo mu bantu ba Buganda abali mu byalo, abali mu bibuga, amasaza, era n'abo abali ebweru wa Buganda ne Uganda. Wakati mu bisoomoozo ebingi ebiriwo ensangi zino, mulwanye masajja okukuuma ekitiibwa kya Namulondo. Kabaka Mutebi owookubiri era alaze obwennyamivu olw'abantu abagezaako okusekerera Buganda n'ebyetaago byayo nga beerimbika mu mateeka banafuye Namulondo. Tubeebaza bulijjo olw'okubeera abavumu n'okulemera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwaffe. Tusaba nti temuddirira era mwewale abo bonna abagufudde omuze okwerimbika mu mateeka agatali matuufu okusobola okunafuya mu Bwakabaka. Kino tukirabye emirundi mingi. Wabula Kabaka musimu nnyo eri abakulembeze b'Obwakabaka abasigadde nga banywevu wakati mu kibuga ku Ntamu Buganda. Kabaka agamba nti mu kaseera k'okulonda ebyo nno bye bimu ku bigambo bya baffe. Kaakati Stasha Mayanja avuddeyo n'alumba abanopu indirectly. Wuliriza wano. Twasoma batugamba mwe bakulembeze ab'enkya ate tuzze kati batugamba ki? Tugambye katwewayo tukole ki? Ate babaguze babawadde ssente. We are not that cheap. I mean tulinamu ku majja sewena twagijjuza temulowooza nti nno tetwafunayo ssente. Ne Bulaaya gye mugamba nti simanyi waatusala nayo twafunayo ki? So tetuli very cheap nti bagenda keera ku makya bagule peasant party ebeeko gwerwanyisa. Ffe tulwanyisa omuntu ani? Kubanga bagenda okujja ebibiina ebirala waliwo ebibiina ebyamaanyi ebyakola ki? Naye bwe bajja tebabalwanyisa babaaniriza. Era yensonga lwaki essaawa zino bakola ki? Ate kati ffe tuzze pozi mugambe nti mututidde. Kubanga kyendaba agali awamu ge gakola ki? Singa twekwatakwata tujja kujjako nakyemalira. Naye gwe Madam Stasha, kana akazannyo kozzeemu oba oliawo bangi bakakusinga. Era n'obukozesa aba alabika. So anyway, sina bigambo bingi unless bwe muba mubyagadde Stasha yennyini mukolere video namba. Naye nga peasant party terina kyamaanyi nnyo.
kiddako yenzedde ni Beyond the Newsroom gwe mukutu munzikirize mbatere wano tusinkane nga Gulude nakkiriza Beyond the Newsroom eyongera okusajjakula okubeera nga ate ekola enkyukakyuka ez'omuggono mbagaliza byemunjagaliza bana bamaama tusinkane nga Gulude n'oyo akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.